يا مصر كرمك الذي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد. abatuuliza abalungi mwenna ku reediyo yaffe eno PAL, omusomo gwaffe ogw'okwekuumirako Allah. Balamusizza n'ekiramuso ekyava eri Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ebirungi byatugabirira, era ne tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atukuumire ku Busiraamu. Omulundi ogwayita twali tunnyonnyola engeri gye tusabamu Allah subhanahu wa ta'ala, era ne tunnyonnyola biki ebigaana edduwa zaffe okubeera nga tezaanukulwa. Kye tuba tulina okukakasa ffenna nti al insaan bihajatun massa ila rabbihi biddua. Omusiraamu yenna alina obwetaavu obw'amaanyi ennyo okusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Ate bw'otasaba Allah ogenda kusaba ani? Bw'otasaba al-Khaliq, omutonzi w'eggulu eno n'ensi, oyinza kusaba ani? N'olw'ensonga eyo tusabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala mu buli mbeera yonna. Kyava Allah yatugamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa nti uduuni astajib lakum, munsabe nja kubaanukula. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati, abo bonna abeekuluntaza mu kunsaba. Tafsiri endala, abeekuluntaza mu kunsinza. Ne wano kye tweyagalamu, abeekuluntaza mu kunsaba, sayadkhuluna jahannama dakhilin, bagenda kuyingira omuliro jahannam oluyingira. Tuzze tunnyonnyola nti addu'au silahul mu'min, edduwa ky'ekitala ky'omukkiriza oba ekyokulwanyisa kye kiri mu dduwa. Allah subhanahu wa ta'ala buli w'otamusaba anyiiga, era Allah ayagala nnyo abantu abamupeeka mu kumusaba. Tuzze twogera ebiseera omuntu byateekeddwa okuwanikiramu nnyo emikono okusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Mwe muli qiyamul layl, okusitukako ekiro, bw'oba osituse ekiro fejjawo fi layl, omatumbi budde ekiro, wanika emikono eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ekirala yawmul jumaa, lunaku olw'ejjuma, n'okusingira ddala baada salatu al-asr, kaseera ako kakanukulwamu dduwa. Oba olunaku lwonna olw'ejjuma okusabiramu Allah subhanahu wa ta'ala. Naye mulimu akaseera ak'enkizo, abanyi baffe ab'obusiraamu bakannyonnyola nti kabeerawo baada salatu al-asr ila gurubi shams, paka enjuba lwegwa. Biseera ebyo bikozesa nnyo mu kusabiramu Allah subhanahu wa ta'ala. Baada al-amali salih, wamaze okukola omulimu gwonna omulungi, sabiramu nnyo Allah subhanahu wa ta'ala, wanika emikono gyo osabe Allah subhanahu wa ta'ala akwanukule oba akuwe by'oyagala. Embeera mu kifo ekirala inda sujud, bw'oba oli mu swala n'oteeka omutwe gwo wansi, sabirawo nnyo Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga ate ekiseera ekyo oba ekifo ekyo oba osembedde nnyo kumpi ne Allah. Kyaba Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagaa nti amma sujud fa akthir min ad-du'a, bw'omubeera ku sujud muyitirize nnyo okusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Ekiseera ekirala oba ekifo ekirala duburu kullu salah, buli woba nga ofundikira essala, omaze okusoma tahiyat, omaze okusaalira ku Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akthiru du'a, yitiriza okusaba Allah. Ako nako akaseera Allah subhanahu wa ta'ala, Allah twanukulirawo nnyo okusaba kwaffe. Ebiseera bye tuzze tubinnyonnyola, osaba otya, dira osabiramu Allah subhanahu wa ta'ala. N'ebifo ebirala bingi
bw'oyinza okusabira Allah subhanahu wa ta'ala ebiriko enjigiriza ya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Twayogera omulundi ogwayita mawaani istijabatu du'a, ebigaana Allah twanukula. Ekisookera ddala akilul haram, omuntu okulya haram. Omuntu buli waalya haram, Allah subhanahu wa ta'ala edduwa ze tazaanukula. Mwewale nnyo okulya haram. Tunuulira nnyo byolya, atib mat'amak, byolya bitukuze bibeerenga bya halal. Antu balina emaali ya haram, muli riba, maali y'abamulekwa, maali ey'okufera. Abamu batunda mwenge obajja ssente, abamu balina amabaala, abamu balina ebiraala eby'embizzi waliyadhu billah, abamu abakyala beetunda, abamu bali mu kufera, abamu ssente bazijja mu masabo. Oli ne yeefuula omusawo omuganda omusamize naye ng'ajja ku bantu ssente. Akilul haram, muntu okulya haram. Muntu buli waalya haram Allah tamwanukula. Lumu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatukubira ekifaananyi eky'omusajja asha aghbara, enaago baasidde agubye, enviiri zonna zisense. Yakulu ya rabbi ya rabbi ya rabbi, naye ng'alaajana nti ai Allah, amakulu asaba Allah. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti fa anna yustajabu lahu, oyo Allah amwanukula atya Allah. وقد غذي بالحرام، غير نجد حرام، مطعمه حرام، باريا بيا حرام، ومشربه حرام، غنبيا نبيا نبيا حرام. أتني كلا قالت النبي صلى الله عليه وسلم وحديث يتلقى أنت ومنتو بالوالي حرام kimugana okwanukulwa edduwazo. Ebimu ebiyinza okweyolekako nti lwaki osabye Allah n'atakwanukula kwe kutunuulira mu byolya byoyingiza mu lubuto, enfuna yo ey'essente. Muntu ne yeetunda obwamalaaya atayagala afune ssente. Muntu balina amabaala batunda mwenge. Ate balidde maali abamulekwa, muntu ayimiridde ku maali yonna ya haramu n'agiweereramu abaana. Ky'oba olaba okusoma kw'ennaku zino mu kutunuulira okwange ku risaaki entonotono, bantu basomye. Tuyinza okukaaba nti mu nsi temuli mirimu. Bantu basomye tebalina mirimu. Bayinza okuba bangi nga n'entegeka eya gavumenti eyinza okuba ntono kuteekerawo abantu emirimu. Naye ate tunuleko ku nsonga endala. Abantu baweeredde abaana mu ssente za haramu, baggyeeyo ssente za riba, babaweeredde mu ssente za haramu. Keyo n'embeera eyinza okuba esibye ebintu ebyo. Kusoma kw'oli n'asoma n'amaliriza eddiguli, wuyo ali ku masters, wuyo alina PhD. Naye nga ya akhil karim, mulimu temuli, kubanga okusoma kwe temuli mubaraka. N'olw'ensonga eyo weewale okubeera ng'oyingiza haram mu lubuto lwo. Tunuulira sahaba wa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayitibwa Abubakar Siddiq. Basajja beewala haram. Abubakar Siddiq Allah yamussaako aya mu Qur'ani ey'ekitiibwa mu sura ffena gye tumanyi obulungi, suratu Nazaat. Aya egaa nti fa amma man khaafa maqaama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa. Omu ku bavunuzi ba Qur'ani ayitibwa Sudi alayhi rahmatullah yagaa nti nazalati hadhihi al-aya fi Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Aya yakira ku Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu. Yalina omukozi amukolera, naye ng'omukozi oyo buli kyagenda okulya Abubakar yasooka mubuuza kye tugenda okulya twakijja mu makubo ki. Naye dhaata yawmin, olunaku lumu Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu yalya nga tabuuzizza mukozi oyo wajje bajje byakulya. Kyava omukozi yeewuunya nti nga tombuuzizza nga bw'eri enkolayo. Agenda omunnyonnyola Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu. Mukozi agenda otandika okunnyonnyola Abubakar. Abubakar n'alaba nga ssente oba omuvudde ebyokulya bino tebiyise mu makubo ga halal. Faqa'a min saa'atihi, mu kiseera awo wennyini n'akwata olugalo ne yeegoga. Faqa'a min saa'atihi, ne yeegoga n'olugalo bw'ati, n'asesema emmere yonna gye yali alidde. Aga nti Allahumma ma baqiya fil uruq fa anta habastahu,
ay Allah mmere esigadde misuwa gwo gisibyemu nze haramu musesemye kyava Allah yassa aya eyo ng'eyogera ku Abubakar Siddiq fa amma man khafa maqama rabbih oyo naati okuyimira maaso ga Allah w'omulezi we wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa ay aya yakka ng'eyogera ku Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ye wala haramu obutamuyingiza mu lubuto naye ate ffe tetubuuza bantu gye bajje byakulya omusajja aleka nusu 13 awaka muyite ez'akameeza n'alekawo 15 ezitagula seggwanga ya nkoko n'asanga omukyala nga afumbye seggwanga tafaayo kubuuza koko tugijjeewo ani agituwadde osanga omukyala alina baakuula naye ate ffe tubawaana buwaanyi kuyiiya we bali kuyiiya yiiya ng'omukyala olekawo 14 tezimala waka ate ogamba omukyala mbw ayiye ng'omukyala oluusi bazijja makuba ga haramu ya akhil karim twewala okulya haramu ekirala mubigaana Allah okutwanukula edduwa okusaba edduwa erimu okutula oluganda omuntu bw'asaba edduwa erimu okutula oluganda oba ey'okujeemera Allah katosobola ate kusaba Allah kwanguyiza kukola nsobi kukola mazambi Allah nkusaba onnyanguyize nga toyagala kukola zambi oba okutulawo oluganda ate abamu tusaba bubi omuntu agenda n'asaba nti ayi Allah gundi tomulungamya gundi tomuyingiza jjana gundi muttenga mukafiiri la tutereeze edduwa ensaba ekirala alajala muntu okupakuka otuba tusaba Allah tuteekeddwa kupakuka topakuka ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala Allah musabe ng'oli mukakkamu topakuka obeere nga weegayirira Allah subhanahu wa ta'ala naye twagala Allah tumusabe ku subuhi ku asiri ng'akuwadde ekyoyagala era bw'atakwanukula ku asiri omuntu ng'ava ku dduwa tatastajil tosaba dduwa yakutula oluganda tosaba dduwa yakutta muntu nga mukafiiri tosaba dduwa Allah to omuntu nga Allah tamulungamiza awula tirisiga nti ayi Allah mulungamye waba ng'alimu akalungi waba talimu kalungi ayi Allah mujjeewo tunulira nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam basajja bamukola ebintu ebibi Taif Allah namugamba nti oba oyagala kkiriza nga tenso zino bbiri abantu abo zibabuutikire aga nti la baleke ayi Allah ku migongo gyabwe kuyinza okuvaako abantu abalungi naye nabbi baali bamunyizizza bamukubye bigere bijja omusaayi bamusudde mu nnimiro naye raba sallallahu alaihi wasallam yali musajja mulungi eri abantu naye ffe tusaba Allah tomuttanga musiraamu muttenga mukafiiri tomulungamya n'ebirala bingi temusaba dduwa ekutulawo oluganda tosaba dduwa ate Allah kwanguyiza mazambi ayi Allah nkusaba ompe nsaba onnyanguyize ensonga eno naye ng'ate oli ku bwenzi oli ku bubbi osaba Allah kwanguyiza obubbi osaba Allah kwanguyiza okutambuza olugambo n'ebirala bingi ebyo byonna bigaana Allah okwanukula edduwaazo n'olw'ensonga baganda bange abasiraamu ekigambo ky'edduwa kigambo kinene nnyo tusabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala omusajja omu ayitibwa Ibrahim al-Adham fena tumanyi bulungi oyo yali musajja mulongoofu mina tabi'in yasanga abantu yali atambula e Basra ne bamubuuza aga nti lwaki tusaba Allah subhanahu wa ta'ala naye fala yastajibu lana nga Allah tatwanukula babuuza Ibrahim bin Adham فقال لهم نابغاما انت لأن قلوبكم ماتت بأشرة أشياء نابغا انت ekibagaanyo okubaanukuza emitima gyammwe gyafa n'ebintu 10 kyava Allah tabaanukula oyo yali musajja mumanyi alim ekisookera ddala kye yabagamba yabaga nti araftumullaha walam tuaddu haqqahu mwategeera Allah ne mutatuukiriza buvunaanyizibwa bwe araftumullah walam tuaddu haqqahu Allah mwamutegeera ne mutatuukiriza buvunaanyizibwa bwe buvunaanyizibwa bwa Allah bwe buvunaanyizibwa ki Allah bwatubanja ibadatuhu wahdahu kumusinza mbwomu kusinza Allah mu bwomu bantu bategeera Allah twategeera Allah naye tetumusinza mu butuufu bwa kumusinza ekyo yakibaanukula kubimu ebigaana Allah okuyisizaako obutaanukula bantu kwe kubeera nga tetutuukiriza buvunaanyizibwa bwa Allah tubulaba Allah yatugamba mu Qur'ani y'ekitiibwa nti falyastajibu li waliyu'minu bi banyanukule
batuukirize omulanga gwange nange nja kubaanukula. falyastajibu li, baanukule omulanga gwange, waliyuminu bi, era banzikirize. kati Ibrahim bin Adham kyava yaga nti araftumullah walam tuaddu haqqahu, mwategeera Allah ne mutatuukiriza buvunaanyizibwa bwe. bantu bangi bali mu kusinza bifaananyi, abasiraamu bangi bagweredde mu masabo, basiraamu bangi bali mu shiriki, basiraamu bangi tebasaala, basiraamu bangi tebawa zaka, basiraamu bangi okusiibwa kutuuka, beeteerawo obulwadde bwe batalina. araftumullah walam tuaddu haqqa, bantu balina ebyawongo mu mayumba, bantu basinza ntaana, basinza bafu bebasaba. araftumullah walam tuaddu haqqa, ekyo kigaana Allah okwanukula edduwa z'abantu. n'abagamba ekyokubiri, wa qara'atum kitaaba Allah walam ta'malu bihi, Qur'ani mugisoma oba mwasoma Qur'ani naye walam ta'malu bihi, ne mutagikolerako. tunuulira enkolagana ayo ne Qur'ani eyimiridde otyo, oyagala Allah akwanukule, naye enkolagana ayo ne Qur'ani gye tusoma, hal amalta bihi, ogikoleddeko Qur'ani y'ekitiibwa? naye abantu basoma Qur'ani y'ekitiibwa, walam ta'malu bihi, kwetika weetisi ayati mu mutwe, aya ezoogera ku bwenzi, aya ezoogera ku riba, aya ezoogera ku bulyazaamaanya, Allah aya ezitugaana okutemerera, tuzisoma naye tetuzikolerako. Qur'ani eyogera birala, wa nahnu fi wadi, ate naffe tuli mu lusenyu lulala. ekyo kigaana Allah okwanukula okusaba kwaffe. tunuulire enkolagana yaffe ne Qur'ani, byeyogera Qur'ani ddala bye tutegeeza. bameka bamasheekha abasoma Qur'ani y'ekitiibwa naye nga tebagikolerako? batusomedde Qur'ani y'ekitiibwa bamasheekha abawalimu naye ddala Qur'ani tugikoleddeko? n'ayogera ekyokusatu okusinziira ku budde, n'abaga nti idda'aytum adawata shaitan wa wafaktumuhu, mwategeera obulabe bwa shaitaani nti shaitaani mulabe, ne mutegeera obulabe bwa shaitaani era ne musuubira nti ne mumanya nti shaitaani mulabe, wa wafaktumuhu, ate ne mumuwagira mu byakola. mirimu gya shaitaani tugimanyi naye abantu gye bakola. idda'aytum adawata shaitan, mwategeera obulabe obuli mu shaitaani. inna shaitaana aduwwun lakum fattakhidhuhu aduwwa, laba Allah bw'atugamba nti mazima sitaani mulabe wammwe, fattakhidhuhu aduwwa, mumufuulenga mulabe. naye ate ffe nuwaafikuhu, byakola bye twagala. tunuulira embaga z'abasiraamu ezijjuddeko music, tunuulira abasiraamu bameka abanywa omwenge, tunuulira abasiraamu bameka abakyala bayita obukunya, tunuulira abakyala bameka abayunze ku nviiri zaabwe n'emiguwa. adawatu shaitan, abakyala tubasembezza mu butale, tuwangaala nabo, atali wuwo, otuula wana atuula wali, bisaami ne biyitiŋŋana, emboozi ne ziyitiŋŋana, music afuuse music mu mayumba g'abantu. shaitaani mumwayitira mu nnyimba. wayitaga ku mayumba g'abasahaba nga gonna gawuluguma na Qur'ani y'ekitiibwa, naye ag'abasiraamu olwaleero ennaku zino gawuluguma na music. kati sitaani abantu bamuwagidde mu buli kyonna sitaani kyebakoolako kyebakola. n'agamba ekirala nti idda'aytum hubba rasulullah, mwefuula abaagala nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa taraktum sunnatahu, naye ne muleka ate sunna za nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. amakulu nti mwefuula abaagala nabbi sallallahu alaihi wasallam. bantu bangi abasiraamu yadda'una annahum yuhibbuna ar-rasul, beefuula abaagala nabbi, naye ng'enkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam andala. tunuulira nabbi sallallahu alaihi wasallam yali afaanana atya, ate naawe ofaanana oti? nabbi sallallahu alaihi wasallam yayambala atya, gwe oyambala otya? yali atya? nabbi bwe yagendanga okulya ng'akola atya? bwe yagendanga okwebaka ng'akola atya? bwe yatambulanga safaari ng'akola atya? ate ffe tukola tutya? twefuula abaagala nabbi sallallahu alaihi wasallam. saagana abasiraamu bangi tebasaala naye nga baga nti yuhibbuna rasul, baagala nabbi. tunuulira abantu abazuula mu ddiini eno ey'obusiraamu,
idda'aytum hubba rasulillah twefuula abaagala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye netutakolera ku nkola ya nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ekisembayo ekyokutaano hasba alwaqti okusinziira ku budde idda'aytum hubba aljanna walam ta'malu laha twefuula abaagala ejjana ne tutagikolerako. Omulundi ogujjaawo enja okutandikira ku bintu 10 Ibrahim bin Adham bye yannyonnyola abantu nti lwaki basaba Allah subhanahu wa ta'ala n'atabaanukula. Nnyonnyoddeko ebintu ebyo ebina omulundi ogujja biidhnillahi ta'ala wenja okutandikira. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sigadde ni muganda wammwe Salimu Bossa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.